Uganda byogere. Nze nakula manyi nti abakyala be baleeta abaami mu FIDA. Yes. Mu lukiiko tuwuliddemu nga olina mu kukaaba buzibu ki obuviiriddeko kuba nti nno okaaba ate Bigirwa atugambye nti nno oganye sayininga ku mpapula. Motions eriyo byayogedde nezijjukira bintu bingi. So ng'omuntu olina remember nga n'okaaba. Mukanyiza ku ki era lwaki oganye osayininga? Omanyi nga byobufuzi babeera ne tricks zaabwe. Naye nange ansanze enkola ki? Ansanze ndaba. Kakati agambye nti no ayagala rights z'abaana. Which is okay as a father. Na nembabuuza nti nze siri munnamateeka naye njagala munnyonnyole bulungi ekintu ky'ayagala. Ne breaking it down ne bagamba nti ayagala okulabirira abaana. Okulabirira abaana kirimu okusasula school fees, okulya emmere, okusula, alina okusasula we tubeera buli kimu. Nemuwa chance nemugamba omwana wange omu asasula $1,010,000 school fees. Nemubuuza ogenda kusasula, nagamba is ready to pay $500. Negamba it's fine. Nangamba nti no food, nangamba nti ampe $10,000 per month. $10,000 buli mwezi? Buli mwezi. Yes. Nangamba nti no medical nti ampe abasajja mujoga. Medical nti ampe $2,200 every month. Nze ekya food kikola ki? Kireke. Ekya food kyenjagala nze nina wenzija sente eza food. Mu rent mu nyumba eri gye mwala batukeyanira kuba nagiteekamu abapangisa. Awo wavudde kalimanywera. Nga nze mugamba nti nze ekya school fees sasule gye $5,000 is fine. Ekya medical it's fine. Bireke. Naye ekya food nze nina wenzija ki? Sente. N'abo abakyala babaddewo nga abatugatta aba FIDA ne bagamba omukyala akugondezaamu nga bagambye alina wajja eza food kireke nga bwe kiri. N'agaana era n'agaana n'okusayininga. Kakati agamba nti no tojja fumba mu bufumbo bwa mirundi ebiri kubanga siggwa abawasiza nti wafuna omusajja omulala ate n'ensonga endala eya President Museveni ti nno gw'osiba wa President Museveni wafunayo sente. Abaye ogenda wa President Museveni musango. I think it's the president of this nation. Bwemba ngenze wa President Museveni, is it a crime? Ate ky'obwenzi. Jesus. Keze ekigambo ekyo kibuuzaawo nze siri mukyala mwenzi. No. Si obufumbo bwe namalamu ne Bigirwa emyaka 8 Moses yanzalirako over 10 kids. Naye nze siendangako bweru oba teyeekangako nti ankwatidde mu bwenzi. Never. Eyo record njirina. Nakuuma obufumbo bwange ng'omukazi bw'ayagala okubeera mu bufumbo. Yes. Sibeerangako mwenzi. Kati agambye wafuna omusajja omulala kituufu? Namwanjulira. Nti wamutwala kwerosa omusajja n'amuvumaavuma? Yabimanyi. Yabimanyi. Okyayagala Bigirwa? For what? Yanje. Kale, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere, mwe banyemo baddala kukwatira mutulaba. Oyongeza omuto waggulu eno. Nkusembere bulungi. Bulebe, bale kugamba nti atumusajja yayimpayi. Bwe tuli naye wano, Kamalia Isaac, Case. Yes, sebo. Twalina ekyalodi Case, Kamiri Kwezi yagamba atya? Yagamba ye road yeka. Kamiri Kwezi road mayor w'ekibuga Kampala. Mugonvu naye ajja ttereera inshallah. Tubagaliza birungi byerere. Bwe tutuddeko wano waliwo ensonga etuzizzaako wano ya Rasta Bebe Cool. Bebe Cool mukwano gwaffe. Naye bagambe bwe twesanze wa Bigirwa. Naye batuganye wano. Batuganye bali mu kukuta bali mu bufubo obw'enjawulo naye katusubire nti bijja kuggwa bulungi. Era tutuddeko wano munda mu kamotoka ogezaako okubateeka tubbirira ekifaananyi. So sound ndowooza ali clear kati. Nnyo. Sound ndowooza ali clear. Mwadde mu complain ku sound ne kati ndowooza twakitereezezza. Ekyo Kyagwadda. Anko. Sebo. Rasta Bebe Cool. Bebe Cool leero mazaalibwa ge ag'emyaka 4 atumuyozayoza okuba nti natuuse ku myaka 4. Yego kakasa kyoli. Awulayo mukago kono lwa 5.
ati kati byaggo byekiwato Bebe Cool leo mazaalibwa age emyaka 44 eri bagaga Millions bonna abagala Bebe Cool ng'omuntu buli muntu Bebe Cool omu kwaba abayimbi ababeredde industry eno mu bulungi ne mbubi ayina ebirungi byagikoledde wawa ayina ne flows ze ng'omuntu naye onako tuzze kubanga tumujaguza ono yazaalibwa mu mwaka wa 1977 mwaka wa 1977 Museveni olutanaba na kuwamba wali wabula emyaka 9 tulimo Idi Amin dada so nayingira industry tunga tanaba kujja yagendako n'asomako byasoma Bebe nagezaako mu 1977 nayingira omubali ekyo kimuleetera okuba nti no emyaka 24 agimaze mu music zaafuna ebizibu ebitagambika naye tumwagaliza birungi byerenga Bebe Cool ebimu ku byesinza kumwerabirako Bebe obaza abasooka byesinza mwerabirako anti kati gwe yakugoba Bebe bimwesinza mwerabirako wembadde njogerako naye leera ngambye performance we yali performingira Mandela ku birthday ya Mandela Bebe Cool nga ye Munnayuganda eke yayimbako kyamuwanika waggulu kikyayogeza abantu mputi yatuuka ate yayimba tomwamulaba ate byali na life so Bebe Cool ebimu ku achievements zayina music industry Uganda one of the biggest songs zayina I Love You Every Day naye ate wembadde njogera naye agambye nti nno ndi mu kwerimba atoleeta ebyo bibuuzi bade mayikuusikuusi lwamaanyi era lwamaanyi lwatuvugako ennaku naye so ate ajja kugamba kakalamu oyo omujooga naye alero mazaalibwa ga Bebe akimanyi naye nga yanjokya naye akakadde luyimba ki lwe yali agira Love You Every Day so far luyimba lwe nze naye yagambye ku nnyimba zagenda otte 18 eziddako akyagera kuyimba te Bebe Cool gwoliko kati jjajja tomanyi Alan Hendrick yazzukuza jjajja Bebe kakati pate gyeri owuliddeko ki ekifo ekiwatu ali ggulu babadde balina omutegekera surprise birthday ndowooza naye ali ggulu omanyi ggulu oyo kati bali mugezaako kubanga basitreamlininga industry nga we bagamba ne Genosale kati ekitegeeza nti nno tetugenda sobola kubanga tukola ki mumulabako tumukwasaganyako abantu abanyumirwa muziki gwa Gagamero n'abantu abalala ali ggulu y'omu kubasomesa eggulu kozi yankola ki yakugoba yakuwummuzaamu waleeta abavubuka abamujolonga naye ate gwe okola kyamanyi okunziza n'abantu awo natabuka ne kamiyoni wano nga nnoonya bibi tewamuzaawo bulungi nnyo kozi nga olinayo olukwo olulala olutagagaza kuddingana na musajja tujjafuwa kubanga Kamiiri amasimu agankubirwa nga bannoonya ne nkugamba kakkana omusajja ate era n'oluzikiza katuli bwe twali ku bbaala ya DNA buli kimu nekiggwa era kayo omusajja omwagaliza birungi bye njagala Kamiiri gwe omumanyi kati ne Bebe tujjafunayo olunaku kuba nange mbadde naakaddiŋŋana ekikulu adda ekiwatule kakati olwakakadde lwe lwakuzza ati kakalamu kakadde yakampa era nebaza nnyo buli muntu eyampa amabugo nga nze kale akantu ako saakalaba nnyo kyamaanyi naye simanyi lwaki abantu bakazimbulukusa ate nga yakampa Bebe yampa akakadde Spice yampa akakadde ate nakugamba tegamba Kawalya nze omuntu gwe nasooka okulabako ku lumbe nga tukyali Entebbe nendaba ku Kamiiri ng'atuuse emmotoka ye eringa ekola bweti nengamba Kawalya abayimbi bonna bajja bwe nalaba oyo omusajja atamala gasituka Spice baaliwo nendabira ddala nga mu butuufu era nakugamba natuve negamba nti Brad kati ogugo gwakwebaza abayimbi mbaga na buli muntu yenna abantu batulaga omukwano Professor Big Eye yankubira essimu mwagala nnyo lipazo soko olinde mu katono olina oluyimba tujja kuddira katono enda mufuna Big Eye Professor yankubira essimu bambi mwagala nnyo omusajja oyo Big Eye no mukwano gwange nsobola kitegeera kubanga singa teyali mukwano gwe teyandize yakuba amasimu mulabula emirundi egiwera naye nga yagala tuuka naawe kankwebaze wano wampa emmotoka nga nsulamu nga maama wange mulwadde nga nsulayo emulago kati we tutatandika okwebaza byobukoledde ate nze siisulewo ati abalayi bayinza okuddawo ne bagamba owaayi
Keiza ali bwati naye nga tubebaza nnyo bambi so olunaku lwa Bebe Cool emyaka 44 ng'avuga ekintu kino abantu mbabadde mposinze ku YouTube yange ne mbagamba nti Bebe Cool byonna ebyaliwo nze nabita ebyatunyiza gundi King Michael yatukyakaja ne Bebe Cool Michael mumanyi Michael takolagana na Bebe Cool nati eyanseetinga eyanseetinga nze ne muyirawo bakiti musajja wange Michael muleka ali mu kunyuka buli lwomulaba agatta manya ali mu kunyuka wagenda ke wa Museveni wandise ebyawansi bannange ng'agenda yakuliisa biki ate ebyawansi ne Rasta mujja kuddingana iye kiweemu obudde katono nnyo wataayo oluyimba lumu tujja munoonyako omukoleko exclusive Reba Kirebason kati nkunyumiza nakunyumiza naku lwe twacyankana naye kandi musaa ku mistiru ne Rasta abatayagala kulabako mu maaso teyanaba naye kata amadala gammire Kirebason agamba wakola bukoze Kireba kati genda alama sidda mukola naye interview Bebe Cool oyo chiwatu maddala wamanyi wakati nze Bebe Cool ebiseera ebisiga byabeera bagamba oli wawa ate gajjawo nnyo ku radio nga tamanyi mandeevu yakubira mandeevu essimu n'amugamba nti okusanyuka kwange ng'omwana oyo mumutaddeko musasipe we munaamuteekako njawulira nga simba enjagadde okukira Intakula big size Bebe Cool nagamba batekeko awajja kusanyuka mu mutima nanke nyini musajja wange oyo Bebe mwagala balina olwo ekintu abantu kye batamanyi ku Bebe Bebe yayogera ekimuli ku mutima ate ne wakivaako ekyo abakivuddeko we yantabukira wali ku ministry mu biseera bya covid awo we twali ne kasoko nagamba tontunuzaamu naye munaye kali tuli yalinako buzibu yagamba genda ojolingire mu buli buyimbi bwo bwakatandika so tukwagaliza amazaalibwa amalungi big size Bebe bingi bane mbaire tu celebrating obulamu bwe mu Masasi abamu ba Masasi era naye kirungi bakola ki bamuliyirira va mu kumuyirira n'awona bomu erugoga ovudde mu kuwona bomu ate n'atandika Bebe Cool list mwe yatandikira okuleeta list ez'abakozi naye challenge y'amaanyi nnyo Bebe Cool amanyi showbiz challenge y'amaanyi ate ebimu ku bimukuumidde okwewuunya Bebe Cool era wenzijukira nti Bebe Cool yangoba n'okungoba list yo beetuuka ng'akubira guys Douglas Lwanga Lwamiti webale Alex kakala mujje mukole list ekuma wendi bamugoba kwali ku moto yamugoba tomanyi yaleeta gravity n'amulwanaganya n'abeewe omukyala kintu kya sebyangu naye amawulire bwegatyo so Bebe tumwagala ekimu keeping down nti wadde oluusi ayogera abantu balabye bati okwogera music era omuntu atalina music tukola ebintu ng'ebya Bebe tujja kuzza mu kyalo Bebe akola ebintu ebyo n'amala n'abawaayo amanyi eddagala lyagundi yasenyiga bale abali ku mutimba bana ababeera ku mutima mutaase butaase woyina eddagala lya senyiga obansoma ennamba yange banaakuteerako eza senyiga teekako olaba nga twalina Bruno K juzi wano Bruno K aliwa omuyimbi owaffe Bruno K n'agamba anti omugattangako abaana ba Farida abaana ba Bebe Cool ababani TV bagenda ne bateekayo ennamba ye y'essimu ya Bruno yagamba bannange nze simayina kumanya ekiro kyonna nsuula njogera n'abantu n'agamba bannamusiri basonyiwa nawe nzo giteekako n'olyoka ogiwulira naye olina gye wabawa ku Uganda byogere sijja teekako nnamba wabula bajja kunnoonyako bunoonya mu buntu banjokyemu by the way balina okwokyamu aliwo omukyala asinga okwagamba muyita Robin ali mu UK ali UK Robina ali UK Robina ogamba otya mama Robina oli UK bangambye onjagala nnyo waliwo ne mama Denmark kakati waliwo ne mama manya abantu bangenze mbayita ba mama olwokuba ndi mulekwa kati ompa line ya bamama bokka nate benyini mbayita ba mama naye taliyo tewamulaba wamulaba gyali so waliwo mama Josephine yampa business gye tulanga ya ngoye atulanga aina business bajita bitu square collection ava Netherlands azistika nezijja mu gwanga lati Uganda lwaki tuwayo ne twambala era ze kati zinenga tutwazira zitambula muno oyambala Nike mbadde kugamba bakuwa engatto eno yesooka naye mupiira gwa maanyi
aliwa gwa yambale nga alede eno Nike chi Adidas Nike tukyatambula naye naye banaje kyayezisinga kaawo ng'akokyayo yagadde mu byo kyeyo nsiina buzibu nammwe mu Uganda byoge musubscribinge mu mpeeyo Bitu Squad Collection basangibwa ku Gwanda Plaza wali eri mu kibuga Gwanda manyiwa mama wange we yali agenda okuzza edduuka lye eryokubiri ate yatuukayo okaka naafudde kati awo tugireke Gwanda tugireke naye sijja gendayo ku Gwanda bajja kundeetera waba n'abampadde njazireeta kakati tulina ne Sheikh Banegwe azze ku board onaku olwaleero bamuyita Sheikh Yusuf Zaid Sheikh Yusuf Zaid naye azze ku board onaku olwaleero talinga umalu nasangibwa nga ku Kampala University Mutundwe ayina ebizibu byonna ebikutawaanya osobola okukwata nga osisinkana Sheikh Zaid Yusuf ne mukwatagana bisiraani abaana b'emyaka gino biki olaba osanga abavubuka abatongoza tebakyali mu bintu byakwerogoza naye kakati be basinga eddogo kati abavubuka abato balogera ddala bannaabwe kiraba nsonga kizebawa simanyi ndowooza sente twaya abaana abali ku kyeyo mwe mukomawo mugende wa Sheikh oyo so atunda ne banafa ba NHK abo product bano balina maanyi ga kisajja okwanguya Lwasa kakalamu alina akalanga ako kali mu kuyisa era omwana yamuwa bibuli omwana n'aleeta embalabe ku stream naye kawali otama Lwasa kiki ekimusumbuwa ddala sente nnyingi sente zimuyitiriddeko alina ebintu byakola Lwasa nze musajja wange simuyinaako buzibu ate ne Diana muntu wange yakola bulungi nnyo okyakwata simu zange yabulokinga buli muntu ekyo ekyokusirika kyamuyamba nnyo naye anyirira muwala munyirivu nnyo baana bangi abanyirira kawalya naye Diana anyirira otulaba oti mu kibuga wakati awo nolaba omwana ng'atambula butambuzibwa kati ffe we twasomera baana abeera ku booda okwo banaye abaana abanyirira oba otera obbalaba anti nange mba ku piki era abate nze mba sirina kye mugamba mba nnoonya lugambo ku piki nga naye alina nnoonya basajja be bammotoka abaana bamaanyi abaana bamaanyi kikyokola ekyo saagala bagaye nti wakutte mu bizigo nga Prima Kadash otandise okulanda tobayo abantu abeyerusa wano mu kibuga Badi Black omulala abantu abali proud nga bavayo ne bakkiriza nti bawuga so kati story gye tujjako gye tugenda oleeta eya bwana mulenzi amanyiddwa nga Bijirwa sako ne mukazi bakyali mu kafubo banenjala okukwate nga mbuuza ku SN Power nzija South Africa mwezi gwe-10 ate waliwo abalala baagala okumpa business mu gwe-10 mwennyini kati ekyo okikoze bulungi nnyo soko ole basajja banga bali South Africa waliyo DJ Ashiru ali mu Durban jali era wotukira njagala buli andaba nga njokya SN Power ogamba okya omulwadde yateredde tulideko tubadde tukyaliko wano ku interview jangu olabe ku interview yaffe interview yino wano ya musimu tugenda tugenda Wedi Chicken oyagala tulyewa okikoze nga weninwaji oyagala kola kanwaji kukuba mmere yaffe okubye mmere yaffe interview eri mu luzungu tukyali mu kowula be South Africa tugenda South Africa anti gwajinyenyeza bwoti eri mu kifo kimu motoka wadde nkadde naye binasigalamu naye mu Uganda byogere walikyusiza ku motoka tebisobola abaana bakyali mu kunzanyisa buzanyisa naye okukowola watasobola kuwayo ku jipu ziri South Africa era kati kyekidda kakati ampita atya wadde ngamba ngende South Africa wali omusajja bamuyita DJ Ashiru alina okusinkana omusajja bamuyita Ali Mawale waliwo omulala ye Ali erinnya kyeddala lirirwa alina amaduuka bazirina kyoga nti balina ana sente South Africa bazirina naye abaana nga batera tuwokyayo abaana nga batuwaayo ana atuwokyayo
naye oyagalayo abe South Africa anti kati South Africa ku namba ya Natalia muteekeko bayite ewuwo ledda bona abango ogenze South Africa waliwo abantu abaliyo abalina okusindika obubaka bwabwe ati nze nga nina kugambye nti kati nze nakutumye engatto zange ez'enjawulo baana balina okuleeta balina okuwa engatto buli gwe kusindikira tawa gwe wekka sirinyanga ku nnyonyi ana kilo ziba mmeka ennyonyi nebane lwaki naye temuninyisako ku nnyonyi bampadde ne posta ovuga ey'emimwa abaana b'omwaka guno abaana baddeko ne bakyali bange abamu awo nedda ssebo ndeetera famire yange naffe abamusingisa abafe ayina leetera ffe kutikka mbu tebamutikkirawo ebitategerekeka naye okuva wano nkye tubadde tugamba okuva wano ng'omuntu alinnye ennyonyi age kiro ziba mmeka sirina kye ŋŋenda nakyo okugyako kamera ogeragera kimu kiri eri Kasuku yafunayo ekipale ati addayo agenda kuddayo naye agaye ku luno kaddayo addayo na simu ye na laptop byokka ebisigadde abaana bagenda okugula eri obusenya naye Kasuku kuli bakuyita kukoola ayina oluseke kunsikolo naye tuuka bulungi naye omanye ennyonyi naye bagamba tebajoogerako ng'omuntu agenda buli kimu kiri sorted seba musajja ne posta ziri erize bantimbye nga bwe batimba eri nga olaba Christopher Martin nga jeri nange baana bampereza posta zo nga gyeziri zitambula njagala bampede ku ssente naye olala bakujje wansi awo anti bakutadde eno kati hosti sigenda yimba bafiiki be bagenda oyimba yani ate so abe South Africa tubasookinze bwe tuvaayo tudda Dubai ne Dubai bagenzeeyo ennyo abasinga bagenze abo abasinga bagenze katufulumeko eri tugende naye njagala bantwale ku not msavu not tugigabe leero gigabe olina endala eri ndeka kale ku mitimbagano banoonyeko ku Case Official eyo ki Twitter nagulawo TikTok naye sirigiddira TikTok nno ate neziweze ennaku 5 nga siraba yadde follower nze ng'amiddamu ebyo naye omanyi nyingidde egi vaawo n'abalikinga ana alina following ku TikTok anti kati ana bo bateekamu obudde walono bungi naye y'amaanyi njagala kati Instagram Case Official Case 256 Instagram eyo yo nagenze kati oba nayingidde oguma ekitundu kati njagala ne wa Facebook Case KYZ ezo zo tukitambuze ne TikTok okwemola okubeera bana byetaaga obudde bungi nze ensonga lwaki beera okwo naye ng'oli otya kakalaamu leero mazaalibwa ga bebe kulu kye kibadde kimuwuliddeyo ku keeki asooke kumusonyiwa kye namukola wamukola ki yandiise ekyawansi naye bebe musonyiwe bebe musajja wange nze nga nze namuta bizinesi eno eyimiridde nnyo ku basajja abo abasatu era bano abasigadde era kyovola twali twogeramu ku byayiseemu bingi waliwo time omukyala obufumbo bwe bwafuniramu obutakkaanya n'akubaawo ennyimba agenze ate bogolako awo n'ennyimba zaali nnyingi nnyo that time Bebe Cool ayiseeko mu Battle of Champions yali yattabbu nnyo ogijjukira eyo njijjukira nakantu kenda bakamu Mr. Moshi obudde nga Buchamani akava ewa Bobby ne Bebe Cool n'amuleeta Bebe Cool nadde eri Mr. Moshi obudde obwo nga alimu ali 40 kozi ono gambye abulayo mukaaga Bebe ali 44 Kamili 43 Principal 39 awo naye Bebe nga abagenze nnyo ate agenze nnyo atya nze ndabanga emingiko anyirira bunyiriza nti yeerabirira takozesa bikubwa tamanjaga tagikozesa anyirira waliwo gwe nali mmanyi wano nange gwe mmanyi nti anywa bunyi sigala naye ngenda owulira ebirwadde ebimuluma nga baŋŋamba nti ne kokaini amukozesa gyali musajja wange awo simumanyi oyo ate lwaki oba omumanyira wa kyaleka musajjawo oyo ngaate kayisi wange naye musajjawo Banange basajja mmwe basajja bagundi muve ku bantu babendi. Tuli wano nno Anatalia tuli live. Ne ana bana nsaba ku interview ya Uganda. Ojo bawubire ko buwubizi. Natiteredde bulungi nnyo.
tulyoke tuyingire ate ana ayina emboozi nnene ana yasoma ne Gravity Gravity nga aboma abaana abo Gravity ng'aboma okuboma okumanyi kwe kusala embiina tewagisalako nagisalira ddala nga physics wayingira ng'osala embiina option ana muleete ku Uganda byogere era sebo tuwadde wano wakye tuli mu kuteesaako ana kakalamu n'amwayo ka interview nga tutudde bulungi mu mirembe gy'eddembe kakalamu n'amwayo ka interview tugenda yisaawo bizinesi zaffe zonna guno omukutu gwaffe newotugamba tuli wamusanga aweddeyo atuukaawo naye nandibadde mebaliza ddala lumu ana kakalamu ana yajaga tewakuzikoona atya naye nali ntegeera wamulaba ne Stuart namulaba kagolo wa big eye nali amaye ekyakisinga ng'okunuma kuŋŋamba nti sikyategeera anti nga tulaba byokola tebikwatagana mama bulamu ne mugamba bamukakamu poze eno eno olulayini naye nga abasajja bano basajja bange nnyo bantu bange nnyo ge mazima waliwo abamu abatakitegeeza abakitegeeza kungulu bebe mpozi yasumatuka n'obucupa it is a big deal sebo big guy kayisibwa obucupa obucupa sitebwali bwangu obuddo bwo Battle of the Champions Good Life ne bebe wine ne bebe cool enesembye badde genda obawo ne Kamiri eyo bo ba promoter ndoza be bataweza sente babi taxi oba keti yali agiyimiriddemu oba Balamu toka kana Balamu nga atali kodinze Kamiri essebo neŋŋamba naye abasajja abo nga basiriseemu okwo ku luno babala kaki bapromota era balina kye baagala okubba bagende ne bamala weeks 2 tebamulaba tebabwokyayo yadde omusajja ayinza okwayabakoowa kati omusajja olowooza gwe bagambye takoowa era akoowa ekyo kyo twadde naye nawulidde nti balina ekibiina kye bali mu kukola sako baagala mu pulezidenti agiteekemuko anti ebyo ebyamayinja era ambasaze bakola kibiina kupapaazi mayinja mpozi yamala emisomo yamaliriza naye kali bane mayinja sakati empya awedde emirimu naye anti munnaye kasita yanywa enjaga mu campaign nze wenako mutegeera musajja wange oyo era abamawulire alabidduka yali amanyi nja traininga pakadi abaana bali bamukozesa kibayisawo olunaku olwo bannaye naye mayinja ate yasala atya okuddemu inaaliemu ekintu ekyo kirowooza mayinja senga MP nga tewali amuvuganya era ebyaddala yayimba ennyimba awo nga mayinja mmanyi opposition naye era mu mayinja wakyuka Kiwanda tamututte Kiwanda yamutwala akafubo kawedde kaba kawedde tugende tukola amawulire amalala ku Uganda byogere ndowooza tubalese tubagala nnyo kuddamu bigirwa ne mukyalo we bazze nja kukomawo tujja kukomawo ndowooza kalina we tujja kale mukutu gwa Uganda byogere ina gye sinzire okuba ate ng'otulaba webanyiwe balire ddala kubiriza subscribinga bulanje luse luno kabakubenzi agamba ku prima yakututte nga yatwala omasta naye abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere tukyali mu kibozibozi kyaffe saagala muntu agenda kukuba leero liripazi nakasa ngambye atuusewa ali ku ddembe liripazo omusajja wange akwebaza nnyo buli wakulesimu liripazo njagala okwebaza buli muntu yayamba liripazo mu ssaala mu buyambi liripazo yali agenda kufa naye mukama Katonda ono katuulira yazemu akayimba ka pasita Bugembe Ensonga nawulidde abaana bagamba mbu yakatuddemu yakatuddemu liripazo muyimbi only that yalinamu ebizibuzibu ng'omuntu omulala yenna naye bambi mumuwe amatu mumwagale one love ebyo byonna ebyasoba ebyayitawo tubireke tubisuule tubite yes okay still nga tukyali ku birthday y'omwana mulenzi amanyiddwa nga y'omwami Bebe Cool ogenda kussa kundabirwamu bugu mutoliwulira eriri awo kasita microphone kweziri tugendeko okwo ku lutalo lw'abasajja bano lutanaba kuggwa olwani olwa Bebe Cool ne Bobi Wine paka nakati emyaka gigino gyonna
kikyagaanye okutegeerekeka kiki ekyabalwanya era kiyinza kuggwa kitya naye kati tebikyakwatagana oli nabyabufuzi mukulembeze pulezidenti ono naye gyali ali successful eno bebe ye muyimbi ne Bobby muyimbi naye kati Bobby yagenda mu politics kisegeera tebikyalina bikwataganira tetukyasobola kuddamu kulaba ku bate juzi wano enalabe yakamiringa esise nali manyi kamirirani ne bebe ne Bobby Wine yamuyitiramu beega negatiramu bebe kulu nali manyi nti baji anti kati awo waliwo Bobby yali awandiise ebbaluwa ku mutimbagano ng'agamba si kirungi genda ggulu ensonga nga naye eri valid lwaki baggwera eggulu lwaki baggwera emagere lwaki no emagere anti wa muyimbi emagere wa muyimbi kibagenda eggulu ekibuzo Genosale ayagala abayimbi wera ndi good ayinza obera fani wa music agezaako okustructuringa music ba mu streamlining nga we bagamba but Bobby naye n'abagamba eyo yennyini gye baakubira bannabitone bannammwe ojjukira beeriyo disco bwe baba kuba baani andi tu abayimbi bano tebayimirira na Bobby Wine bwe baamugana oyimba ojjukira ebivulu bye byakyalenga abapromota balebe bamubbemu 1.8 billion Bobby Wine baleme bukwana yogera ne Bobby nanga baterabamuwayo wadde so naye nga bafekinga receipt ng'omanye ekiri awo era Bobby musajja nnyo naye kati olwo zikyaliwo kati gwe wabalabako enkeera balina bye bakolamu ebitonotono naye nze kasita nafiirwako kati bino buno obulamu bwansi sikyayagala kugamba ti kyoba ki wabula byansi tewakyali kyeŋŋamba ensisinkano y'abayimbi Jose owaffe oliwa nze wendi kufida tugende bajjako obujja butema obunagaana si mu bubina reality TV show guno omukutu kwa Uganda byogere gwange nze nagaana okumanyira kawali oli butuufu nze nali nkolako ko interview ezimu abaana batandika okundeetera nga bagamba kimu boletsa ni subscribe naye bagamba gwe tutawala nakungamba mbulisimaile sani subscribe genda bugenzi nkwebaza webaze ebbanga lyokoze eki lyobaddeko nze YouTube ngendo gitandika nali ndya nnywa kati nasigalawo okukola mulimu gwange amina nkola gwange sigamba kutandika era nga bakyanvuma naye weetuli tulemeddeko ate tetugenda bata sikuyimba tubate tugenda walala naye ate tugenda bata mu kino kintu nze nkukuwulira tugenda bakwata process by process olunaku lwo wantwala ewagundi owa mama Dax Katero sigwe yatwala nendeeta amawulire gaali gavuma kyawo tewali tebyali bituufu abaana bandiko bavuma kyali wange lwakuba mama agenda kudda kyali wange ajja kuwayo ka interview waŋŋamba Katero yavayo mu Golodi era story gyeyagira awo naye Katero yaŋŋamba mwana Brad naye Katero kye yakola kibi ekyokuta oluyimba oluvuma omukyala twali tumuvuma nti wagaba enswa zange lwaki walutamu obwo obudde naye Katero olowooza ddi lwabeera mu Kampala anti ekibuuzo Katero eyo gyali akola nali njogera ne manager we n'agamba nti bo omulimu gwabwe omukulu kuyimba ayimbira wa mu COVID ati yali agamba online kyogamba eyo gyali mu kyalo wali online oluyimba lwali lino genda ku YouTube balulabe ensi lulabe ateekewo akala olw'enswa ekyo nkivumirira naye abaana bavuma nnyo abaveeko akoye ng'avaawo abaana bavuma naye kati omuntu agenda nakuvuma ne batandika n'okugamba mbu oyiga okubuuza ebibuuzo naye nga mutuufu ekintu kyebagamba mbu oyiga okubuuza ebibuuzo waliwo abagamba you are not professional n'omutunuulira agamba you are not professional n'omutunuulira n'ogaana Mukama Katonda nagaza n'omutunuulira amaaso ne gakuluma naye ng'okera kumakya leero ogenda n'okola omulimu gwo ate nga wagusomerera kawala tolina tiwasoma nasoma ssebo nali kuwumukate nagenda nayo eriba obibo mbamanyi webale nnyo naye omuntu okudda nina n'abantu be nasoma nawe betukola ne Evelyn Lagu nali nasoma naye yali akomyewo mu bukulu nga ffe tuli bato ati olaba nze era naddayo webale yali akomyewo okusoma nze naddayo era waddayo okusoma covid ate wemaliriza ate yalino enosomerako ebweru
Nyongereko. Aze sola butabeerako mu parliament. Waga kwesimbawo oluwero. Ekayunga. Ogenda kwesimbawo. Nese kati. Nga 230. Tukyali mu process. Naye waligenze kati nga Bobby akyalinawo. Kwa Bobby kyali waffe. Nakuwambula eyo. Ntagala kuyingira kati sawa zina baana abo bazibu nnyo. Wandiyingidde kati ng'okyali muto. Entalo za kisajja kikulu zeetaaga okuzeemu. Ate onaamala kukulabirevu. Genda kati olye. Abantu abali ku mukutu musobola okumpabula n'okumbuulira n'okumpamu ku magezi. Naye nga bawabula abaana. Basajja bantu loosi bakyakana bukyakanye naye nga bange. Kayinza bananvuma leero kweno kiripo. Tebasobola. Bakumanyiira batukesira ne bakuvaako ne bakutegeera. Tumulimu abakatabangufu. Ne bakuleka era kati ate bayinawo buli muntu yeetaaga omusajja omuntu nga kyaliwe engoono. Akuba abantu tebakimanyi bumanya. Abantu balina engeri gye bakuteekamu ekifaananyi ekirala mu ngeri emu oba endala. Sisulawo basula. Otandise okwogerayo. Nakola sitoola awo juzi yasinga okuvumya gikuganye. Eri ya mama wa Dax. Ate mama wa Dax kate yali atugamba tugende ne wa mama wa Momo. Bali tebatuwa? Bali bajja tuwa naye. Ekyo okita. Ekirungi kyabyo kuuma mukwano. Momo kyali waffe. Ne Dax. Dax yambe bampita ku mukolo. Okiraba? Ate naye musajja waffe. Ate Momo nze kyali wange nnyo. Nze Dax musajja wange nnyo. Momo sijja mwesibako nnyo. Momo kyali wange. Musajja wange nnyo Dax. So she's a beautiful young girl. Nali saagala nange akyala munyirivu. Naye kinayagalako ku bantu bano baagaliza kapo okubeera nga ziri wamu. Baliwa. Abantu abali ku online. Tebazaagaliza. Goloza akito mukyala otokeera n'omuteekayo ku mutimbagano. Toteekangayo omukazi ku internet. Toteekangayo omukazi. Va kubana abawalawala abeteekayo ku internet mbunza muina nze nkulina. Abo baabeesudiya. Abatuyina balala nnyo. Nze yagamba nti bana bazaalibwa. Byebyo bye tuwulira. Nze nkugambya annina mulala. Eno lira litoshenyi. Ani oyo? Zati nkubuulidde. Bwekyo olina omanya gyali ayinza n'oba ali kuno. Ku Uganda byogere. Nze nnina mulala nnyo. Tubuuzeeko abantu abali mu nsi ez'enjawulo. Si kyesinga okwagala. Ensi Uganda yesookera ddala n'emiriraano. Kusaasira namubuuza nti ensi za East Africa ziri mmeka. Nakawulira. Wakawulira. Tugenda. Soko omaliriza essimu. Tukyali mu reality TV show. Yagamba ensi mmeka. Sayogerako Uganda ne Kenya. Naga ninda nyingi nnyo. Wallahi. Kiri ku mukutu guno. Nata ku mitimba gwa bebe. Mukutu teguliko regulator. Sebo. Guno gwange. Nkola kyenjagala. Era kye lwaki nsenyiga abannuma bagamba nti annuma. Ate bampa n'eddagala bobolaba. Basobola okumpa eddagala. Kati naye mbadde mulwadde. Eddagala. Ate kati oganye okutuwina. Ate baada balina stories zaabwe. Wampadde ne story endala ey'omusajja oli. Waliwo omukazi yampa. Waliwo omukazi gwe nagambye. Omusajja yamuwola akakadde kamu emitwalo 2 nga alidduka. Abantu abali ku mitimbagano abantu abalaba obudde buno ng'oli Uganda. Naye ng'olya ssente za nkuba kyeyo kibi. Kola kyagambye waba yazikuwola zimuddize. Because ebintu ebyo si byangu. Mulobanga mulokole. Abantu babbira mu bulokole kuva ku basumba paka ku ndiga. Zeneewuuliza yapereza message nga ndi kumpewo. Nagamba kaiza apadde namba. Naye story eno omukazi agamba. Mukazi bunaku. Nina nje njagala okuwa endala waliwo munnamagye yakwata omukazi yamufunyisa olubuto. Tojimpa. Njaggi kuwanze ngenda gikola. Okufa ku muno okuzaalibwa. Munnamagye ba. Munnamagye tumulinda jje agambye agenda kujja tukyali ku mukutu gwa byogere oyo omukazi oli gwe wampadde owagundi oyo webweru bambi yayogedde ebintu ebyanneewunyisizza omanyi omuntu okuwa akakaddeke naye ng'ate bapurezenta n'abantu abali ku mitimbagano omuze kati gukulidde ddala ogw'okubba ssente z'abaana abo naye ate nabo baleme lwaki ogabagaba ssente otyo bayitamu ate agabira ba media personalities ate alaga nti balinga abawola yangambye babiri ani nani yangambye omulenzi akola ku Rest TV yogera erinnya simumanyi erinnya simanyi n'omulala oba akola ku Metro FM Tinta si Tinta waliwo omulala mu Sudani mu Sudani Rupi
Waliwo omulala bamuyitani oba munnakyaggwe something. Oba omuseza omuyekera atasera yani? Oliwo ogundi omukuuja atasera. Omukuuja atasera siyo ye. Naye kati abo bambi omukazi yagaye ne transport amutwala mu kibuga takyamulina. Ngayagala buyambi. Naye kati ezo story ngezo sera nnyo zikola naye tumuweerezani SB4 yatero zikola ezo za mama yafa tata yafa. Njagala kuzimbira ennyumba kitalina yadde obuyambi oyo SB4. Kati ate waliwo oli nti ate oli yandoga simanyi bandoga ne batandikiramu yadde kasala kkubo waliwo omusajja amuyitawo Malukakanda ayina zula amazima. Malukakanda yali waate ali awo omusajja wange yadde alikola naye ku TV eri gye nawummulira TV obutaddamu zirabako obutaddamu zirabako akalamu ffe twakula tubalaba ku TV tandise ebibozibozi nze siridda ku TV kwekigiti siridda kakalamu weyagalira ku TV siridda okumanya weyagala nga teruggulawo oluggi luggule yegweffe toyasa happy birthday yange tojasa abantu batuwadde ebirawo ku birthday kati eyo akyatambula nakati paka mwaka kugwako beba batakwagala bagamba batuwagala nnyo abantu batuwagala kakati ebadde ekyakunyumiza kyanozi z'abantu wano ezisese ezirina kati oba oyagala Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.